Today it is a public holiday in UPDF. Era bamulabanga abajasi nga bali obeera sema balonda kasasiro muleme okulowooza nti bakuse kawunga. It is a sign of President Museveni to leave the barracks, to leave the Ministry of Defense, and decided to go in the bush war. Okay. That is the day of today. Akanya chenjogera alete ebibye. Naye ayogera ebibye buli muntu ku nsi kuna ino olugendo lwe. Mukulu Gita ate tubagambe omutali kuvoola ate omutali kuvuma. Tewali gwe tuvuma bino tulina byogera bisigale mu likodi. Kyovula abakomyawo amini ne baleeta obote ne baleeta binaayisa ne baleeta lule ne baleeta everybody musazi twagala kuwulira ku ddoboozi ly'abasajja ba Benikito Kiwanuka twagala kuwulira ku basajja kati nze mufunye child soldier I'm happy kubanga banoonyeza banfunye ate byenjogera nze siri mulalu naye njogera bye nayitamu bye nalaba bye nawulira ne bye mmanyi kubanga omutwe gwo weegu ekiruma abakulu b'amagye nze yali mu first branch oba second branch lwaki wa third branch afuuka brigadier nze nesigala nga ndi major bwe bulumi obuli eri abantu eri balu bibyenjogera wano waliwo abayinza obyogere naye tebasobola batya bagaha Gita ye yeesaddaaka nze ndi ntensava bansaddaaka dda kambabulire bwino kati na flashlight channel Uganda tuyanziza okwekuumira ku mukutu gwaffe mikwano gyaffe mwenna abali ebulaya abali mu Kampala tubebaza nnyo for subscription temwerabira okusigala nga musubscribinga ku mukutu gwaffe temwerabira kutwagala ku Facebook wamu ne ku Twitter hando buli wamu mutusangeyo advice ze mutuwa zituzaamu amaanyi ate zituzimba so tubebaza nnyo twebaliza ddala twebaza na mikwano gyaffe aba mini.ug abantu abo batunda ebintu ebikozeseddwako ate nawo osobola okukyala ku mukutu gwabwe nobaguza notundirako ate nabo bakuguza ebintu byabwe osobola visitinga kwa gwa mukutu n'ogulayo ko ebintu so n'olwensonga mwetano gwa mukutu batunda amamotoka batunda ettaka batunda amayumba n'ebintu ebingi ebyenjawulo kyalira omukutu ogwo ojja kusanga byonna by'osinga okwetaaga mu nsi muno nadda ebikozeseddwako ebimu byawano ebimu bivudde Bulaaya so mubakyalire mulabe biki bye batunda beeyi nsaamusaamu n'ekyokubiri twebaza nnyo mikwano gyaffe abali mu Denmark abamu abaga abali mu Middle East tubatumirako abali mu Qatar, Spain, Britain, Canada, Jamaica, Australia, Switzerland nyizo obutogera amanyaga mu olwaleero mwebali kutwagala musigale ku mukutu tujja batuusaako buli mbeera yonna eyindayinda mu ggwanga buli kanyomera akabaako tukabatuusaako abali mu byuma Kabanda Hood mwebale nnyo ate mwebale n'okwagala mikwano gyaffe abali ku abamu ku baguests baffe mwebale nnyo mwebalire ddala. And really I also appreciate some of you told me I should be at least a bit be translating most of the things in our local in English language even in Swahili sasa nitawaambia taongea vizuri we shall mix all languages so for this time allow us to be in two languages local language which is Luganda language and English version if all goes well we shall keep translating and make things move at all versions. So for that reason, we appreciate for loving us. Keep subscribing on YouTube, Facebook, and other means of media. So for that reason, I appreciate for loving us. Today is 6th of February. What does it mean to the Republic of Uganda? In our local language, the lunaku, President Museveni, akalulu oluvannyuma akalw'okugaana lwe yasalawo ne bayingira ensiko. Ekyo obadde okimanyi? So all this history tujija ku mikwano gyaffe ono Gita gwe twakyaza wano ennaku z'omwezi 26 January n'ennaku z'omwezi 6 February kina kitegeeza kyamaanyi nnyo eri mu nsi and for that reason we shall go direct to Mr. Gita to update us and let us what does it mean 6th of February to the entire world. Mukulu Gita sewa osulayo otya mikwano gyo bali batya balungi nnyo soka nenamusa ku mwenna abatulaba soka nenebaza Flashlight Uganda kubanga enzikudde nemanyika abantu batono abali bamanyi
naye kati essaawa zino worldwide kubanga ndowooza ndi kumpi nakutuuka ku CNN ne BBC bajaga tunoonya kadogo child soldier. By the way, kimu kyosobola okukola in a nutshell oluzungu osobola oduyisaamuko kakati waliwo n'abazungu abeetaaga bawule ki kyoyogera mu lulimi oluzungu, so sometimes you can mix local language Uganda and English version as well, so you make things better if you don't mind, but you can express yourself in other means. I'm called Sergeant Gita Musoke, a child soldier of President Museveni. Since he joined the boss on 6 February 1981, and myself I was abducted and joined him in 1983. Today we are here to see that we are going to change views on that very day of today, 6 February 1981. Gita. I first congratulate you, all of you, the countrymen and the people who are in foreign countries like UK, Sweden, Denmark, America, Texas, Oman, everybody who are watching us every day, and those who have changed the view to support me. Those who have said that it is a sad story on my life, but it is not sad, but that is why I'm getting confidence to what I passed through. Absolutely. I was a younger soldier, but that's how they have built me in such a way, because I have started to kill when I'm still young. Tudeko mu lulimi olw'ekinnansi kati. Yes. Bakutegedde. Yes. So younger soldier Sergeant Gita, also in English is also awesome. He can. So shall keep updating you in different versions. So for that reason, tugende kululimi olw'ekinnansi. Kati naku z'omwezi nga 6 February kigeze ki eri ensi yonna kuba tukimanyi nti nno lwe lunaku President Museveni lwe yayingira ensi naku z'omwezi nga 6 bwe kiri. Kakati byali bitya nga muli mu nsi b'amasasi mutta abantu ba Uganda? Bannayuganda emboozi tulina nnyingi era bannamawulire ndowooza mwe mugenda okunteeka ku maapu. Naye tusaba Omukama aleme kutataga baleme kusumbua. Byenjogera teri buli omu aleeta ebibye. Awakanya kyoyogera. Awakanya kyenjogera aleeta ebibye. Naye ayogera ebibye. Buli muntu ku nsi kuno alina olugendo lwe. Mukulu Gita ate tubagambe omutali kuvoola ate omutali kuvuma. Tewali gwe tuvuma, bino tulina byogera bisigale mu likodi. Kyovula abakomyawo Amini ne baleeta Obote, ne baleeta Binaayisa, ne baleeta Lule, ne baleeta everybody musaazi. Twagala okuwulira ku ddoboozi ly'abasajja ba Benikito Kiwanuka, twagala okuwulira ku basajja kati nze mufunye child soldier. I'm happy kubanga bannoonyeza banfunye, ate byenjogera nze siri mulalu, naye njogera bye nnayitamu, bye nnalaba, bye nnawulira ne bye mmanyi, kubanga omutwe gwo weeguli. Naye nga byonna mbijja ku omugenzi Jeno Kasirye Gwanga. Yes. Yatubulira ekintu kimu nga tuli mu struggle. Omuntu yenna abeera ne ka notebook mu nsawo. Omuntu yenna buli kyolaba kyonna it has a history to talk about. Kati nze sinaba kwogera bwe twali enfudu, sinaba kwogera bwe twali mwa scorpion, sinaba kwogera bwe twasula n'emisota. Omusota yako n'enfudu. Ewomanga nkoko. Kati awo tetunatuukawo. Tuleeta. Ekongo twali bali enkima zaaliyo, ebisaanyi babirya. Temafuna zugundi. Ekyo tulina kibuuzo yatutwalayo. Nolwekyo bannayuganda nsanyusa okubeera mu kifo kino. Naye tuli ku lunaku olwavaako ebizibu byonna okulaba nti 26 lwe lunaku olw'abazira ba Uganda lwe twakwata Kampala. Olunaku luno lwe lwavaamu ebizibu byonna, abantu beeruweru okufa emitwalo 8, okukuba kabamba, nga biva ku ki? Ekyaleeta ebizibu bino byonna ke kalulu akabaddewo ke twakamala kano. President Museveni ng'ayingira mu kalulu mu kibiina kya UPM bwe yatambulanga mu Busoga
Mbale wonna mu Uganda yayogeranga ekintu kimu, singa babba akalulu njagenda munsiko. Which means that agenda was on his heart. Kubanga togenda to planning kintu lunaku lumu. Bwobanga oli awakano labanga tewali mazzi, oba okimanyi nti njagenda ku luzzi ndeeteki amazzi, tewali mazzi gamala. Which means yayingira mu kalulu ng'akimanyi nti singa akalulu tekagenda bulungi, my decision is I will go to the bush. That was his decision. That is his decision. It was not decided on that day. Olunaku olwaliro nga mukaaga, abakulu bano banoonyeza, nze ndi available. Ate njagala n'oyo agamba nti Gita byayogera tabitegeera, naye ajje wano tudiscussing wamu. Kyova olaba nabasaba ku butambi buli, njagala tugende wa President Museveni oba bantwaleyo, kubanga sinago njala ku meeting yenna. President Museveni nga the major issue ampe ebintu byange byansubiza, because I know that President Museveni is not a liar. Singa yali liar twandimuganidde mu nsiko as our leader. Is a true prophecy, byayogera byebyo, but even though there are some mistakes which always happen, is a human being, but njala bintu byange sinza bisaba jeno mbadi, sinza bisaba jeno muwozi, sinza bisaba jeno mugira, sinza bisaba kandiho, sinza bisaba waiso, tebamanyi nali meeting a president when we are two. What he talked he knows. Naye bamugamba nafa. Now let us go back on 6 February. Mugenda ne mulabe ya abajasinga beera ne mulowooza bagudde ddala oba tebakkuse kawunga. Olwo lwe lunaku President Museveni lwe yasalamu n'agamba nze sijja kusobola bano abakyoli n'abalango. Kooti zaaliwo. Ebiseera bye waliwo justice Wako Samuel Wako Wambuzi. Mwaka kyogo. President Museveni nga bajja okuwamba okuva e Tanzania. Ne Balwakasisi, Israeli Mayengo, Kayira, Andrew Kayira, omwagalwa wamwe yafana kati fayiro ekyali pending. N'abalala bayita Ojoko Bwogole eri Bazili Walokero, Toko bangi. Bwe bajja wano ne batuuka wano mu 79 omulamuzi ebiseera bye yali Samuel Wako Wambuzi. Ono Owebusoga ndaba n'abajasa bamu mpulira mu magye beeta bawako family is a family. It is like a clan. Kakati batekawo okulonda mu kinaana. Bwe batekawo okulonda epate zaali 3. Ne batekawo UPM, ne batekawo UPC ekibiina kya Dr. Milton Obote, ne batekawo n'ekibiina ekyali ekya DP omwagala wa Kawanga Semwogerere strong man. Yagamba ayina bwino, ayina ekitabo ekirimu bwino paka kati oba yakiteekawa yayina bwino kati ne beesimbawo obulu ne bugenda UPC neesinga ekibiina kya Dr. Milton Obote. Kati bibiina ebyo Kawanga Semoge n'agendewe n'atuuza abantu be n'abagaba bannaye sina kyakkola, tetujja kulwana n'abasajja, ekibulu bakoze eki tuwangudde naye batubbye. Nga bwolaba kati Kyagulanyi agamba yawangula naye bakoze eki bamubba. That is his idea. Naye nga byamukama is the one to answer. Ye yasalamu kye yalaba kyekyo nga byamukama. N'olwekyo President Museveni yalabanga ekkooti ezigenda kumuyamba. Ebiseera ebyo omulamuzi eyaliwo je Chief Justice ya Geoffrey Masika. Ogwo mwaka ki? Mu 8 Wako bamujjako. Kati Wako bamujjako ne bateeta oyo mwami Geoffrey Masika nga ye mulamuzi Chief Justice. Naye byonna President Museveni ebiseera nga ali Minister Defense yamanya ekifo takiddamu nga boda bakati Kyagulanyi tajja kudda mu Parliament. Alina okubeera amagere obeekamo kya ku office ye nga is a president of NUP. Nekya ghetto president kubanga Judy Butcher olisimanyi oli magulu ana. Judy Butcher bamwita Butcherman. Yawambe ekifo ekyo naye si kike. Omwami ono ndaba alina ne motoka ye ghetto president. Motoka ye terabike ennaku zino yajja gijjayo lumu mujja mulabanga. Kati olunaku lumu bakugambye dda nti bakulinze mu Uganda empya munnange. Nze sinza kugenda mu NUP. Ate tuveewa. I'm an advisor everywhere. Byenjogera
it is to build the Uganda. You want to build the nation. Yeah, I'm building. Zimbe nsi. Yeah. Kakati tunyonyola nakuzo mwezi nga mukaga President Museveni yeye asalamu ekisalo kye n'agamba ekkooti eyo tejja kusoboka kubanga era abagikulira bobote sijja kuwoza musango olwedde oli ampise folena awulidde obote ebyo byonna byonna teyabigumiikiriza omwagala kakati ekyavaamu President Museveni n'akwata banne abaali bamulowolezaamu n'asalamu n'agamba no I have to do what awoningani olwedde yali amanyi abantu be bateesana bamanye ebintu kati Uganda tufunyemu ebintu biringa bina waliwo Banyankole kweteerana waliwo Baganda kwerwanako waliwo Bayima kweteerana waliwo ne Bakiga kwerwanaho kubanga bo boogeza maanyi ezo ebintu bina Omuganda bwafiirwa banne be bajja Abacholi bwe bafiirwa osanga bo kati ebyo bina means it is an indicator kyendabye nze nkoze research eyange kakati President Museveni yasalamu n'akwata ka group ke naye nga bajasibe yali Minister of Defense ogenda yesimbewo n'abalondamu omwali General Ejema yafiire Rwanda omwali Afande Kagame kakati ali President we Rwanda omwali Airi Tumwine gwe mulaba kati ayina eriiso limu lyaviramu ekabamba tujja tuuka waawo omwali omugenzi Kifuba omugenzi Kabuula omugenzi Patrick Lumumba omugenzi Stanley Muhanji omugenzi omwali Andrew Rutaya gwe muwiro oyo w'amaato ow'essese oyo naye baamukozesa yaleeta kiroole tujja tuuka waawo Fred Mwesige akyaliwo ize Kano gwe muladdala alwanira Kiruhura mulimu Tofa Agaba mulimu Charles Tumusiime mulimu Suicide Katunji gwe mwawulira yakuba yayokya bus yatemako bus nti amagye tegabeera mu bus mulimu Mulemu Wanga abantu be Matuga mmanyi waggulu awo Mulemu Wanga yali ava n'akataleke Matuga mukalaba kuliko ekifaananyi ky'omusajja omujasi temulowooza nti oyo wa seculiko oyo yali kubali 27 President be yakwata bagenda okubawa kabamba okay target is President Museveni wawe batuula ne bapulaninga bagenda e Makindye mu maka ga Mr. Matthew Rukikaire akyali mulamu ne bayingira mu godown ye munaye bo bazimbadde amayumba gali mu godown ne bateesa ekirowoozo kyabwe mumanyi bannange akaluka aganye batubbye nti ye kakati ekiriwo kugenda mu nsiko naye kakati bali mitingi yalimu abantu ngana naye kugenda yagenda n'abantu 26 yiwa 27 President Museveni n'agamba kati abalowooza nti guli muzannyo oba bakyagala amasannyalaze wali abagala enzikiza wali ne beeyawulamu mulimu ne afande wange Kyakabaale yakubanga RPG mu nsiko Antonio Kyakabaale oba ali Kabaale eyo nkulamusizza oyo naye yalimu n'abalala bangi Pekus Kuteesa bangi kakati bali Andrew Rutaya bamuwa task ogenda okuleta kiroole era leo kiroole yakireeta bamala okuteesa abasanga abaami bamaze okuteesa yete amanya kibaliko nga bali nyaloole President Museveni yatula mwennyini muloole mabega nga ne Rutaya bamugamba nawe ssebo tosigala wano otegedde mission kuno naye nga bamutuuzaako nga bavuga kabamba bagenda okukuba kabamba ne mundu bazirina eza government y'oboto gwe musango mu maje kati fenga abakulidde mu maje it is a treason case omusango gwa treason kubanga olwedde bagenda n'ebyokulwanyisa evidence ebya government ya UNRA ey'obote ne balumba kabamba ne bajja attackinga era ku olwo baali mu okujjawo emundu yonna naye amakulu twagaaliyo baali ku training abapya abaagala kuyingira amaje kwegana ekintu kyali planned bw'okisoma n'okiraba Afande Jejo Odongo kati Minister wa Internal Affairs yaliyo ng'alina akayinja kamu mu group y'abantu 27 yabeera eri ku mission kubanga olwedde baali bantu ba President Museveni byasindika emundu lyokola kadeti ng'akyali Minister of Defense kati yaliyo nga mission yagimanyi era kyova olaba
wano mu gye lyaffe tulinamu ba general babiri nga buli omu alina kye yakola kwekyo kubanga yes he played his role ne bata succeeding but he played because yasobola okuzanya akantu ke ne bayingira barracks yade tebasobola ku attacking arm eri kujjawo mundu naye batwalako abantu abali mu training. Now Jeje Odongo ebyaddawo tebyali birungi kubanga nga security n'okuvaayo esawe bisere bakandiho by'ekisere baaberi baavaayo ne bakwata abantu awo era singa kati Jeje Odongo mbuyaga niyo lwokuba kwegamba Kano Omalia yali mu Mr. Internal Affairs ebisere ebyo yali muteeso munne ye yamudisi walinga obulamu bwe kwegabye mbagambye ebiri nti ebintu biri mu Baganda kwerwanako banyankole kweterana bateeso kwerwanako era bamudisi walinga obulamu bwe ne batamutta naye bali bokuni kachumitana bani bonna bakola ki battibwa kubanga olwedde obuyekera buzze muki mu ggwanga kati Jeje Odongo naawo era kyovulama nti President Museveni mwebaza yamuwaki general. Then ku bantu aba bagenda mwingana mwebuuza nti ate sali musale yaliwa agwawa bwe batuko president ogenda munsiko General Sali Musale bamukwata bwe bamala omukwata ne basalamu obutamusibira wano bamutwala Moroto Barracks. General Sali Musale ebiseera bye yalina akayinja kamu naye abaddeko mu mbuzo ekogga amakomera bagamanyi omanyiza njala nnyo omuntu ayise mu komera kubanga abamanyi when you are jailed you become a leader. When you are jailed you become a leader. Buli muntu ayise mu komera you deserve to be a leader kubanga jobeera eri mu komera byosangayo osanga omubbi wa kamyu wa kapa science najjaawo mu bwongo muba mutegeera ki ekigenda mu maaso. Now kati General Afande Sale bamutwala Moroto nga wakuttibwa. General Sali Musale his brother is on treason kati Mickey Wine aliddawa ali kugwa treason muganda wa aliddawa Magere alwana gwaki bamubye ono yatyakiriza byava mu kalulu ka 8 n'alagawa munsiko muganda we mwe bamukwatawa ne batwala Moroto. Mickey Wine ali Kitalya Bobby Wine alwana lwa kooti yetagenze munsiko because he knows the repercussion of the what the war abantu bajja kufa kubanga olwedde tulinawo ekinana tulinayo obuwanga eri tujja tuukayo mu buwanga kakati Afande Sale Afande Katumba oyo gwe mulaba yali akoze amagye gali bamuwandika nga bave Tanzania ne bamuwandika nga kadeti n'agende mu nduli kati yali olwedde office wano naye muluno olukwe kubanga yeti yali tribe ya Museveni yagenda bo babateeke bali kati asigala wano kati ebiseera yali adiminiwa e Moroto kati bwabera administrator Moroto batu alaba Sale mu komera n'azannyawo kati wabawo omukyalo muyima ayina Sali Musale nga basenga biki n'agendayo kati bwatuukayo Afande Katumba n'azannya omuzannyawo n'akwata ekikazi kino ekiraalo n'akisimba ono opeto omusajja yali akulira barracks nga mukyoli oba ba ojoko oba ogwanga oba biki n'amugamba mukyoli n'ayiika amalusu alaba omuntu aniigiina kakati bwe bamutega omukyala Sali Musale n'agamba kakodya akasooka ako senga wange kaba mutwali asuleri kakati nanti kati na mukazi nkwegayiridde omwana wange abenga atula kwali mu kamesi osinga okubeera mu komera omukulu nakkiriza n'agamba Katumba I have authorized leave Sale and okay Katumba n'akuba salutize kati n'agamba abakuumye eri Katumba yaliko munene nnyo okusinga ku Sale munsiko. Afande Sala inokita Katumba afande nerwejema Afande Sala amuyita afande Sale Musale muto bano bakulu omanyi mu magye tulina intake kati nze nayinga 93 sinzo okkiriza we 1200 kunjoga but just I'm saluting the general because this is Uganda. Yes Jamusa yeah kagamba ye Uganda zabe seniority amu senior dinda ko tubuzeka amanye ensi banaffe tulina okutereza mu kintu kino mwe mukimanye amakuru gacho gwa yayingira mu mwaka ogwo 1983 yeah osinga kono ayingidde amaje omwaka gwa 12 plus atamanyi ki
talina kyamanyi takubwanga ku nkuba talyanga ku mpengere talumwanga ko nsekere tamanyi amanyi saluuni omanyi saluuni abaami abo basasula emitwalo 2 mu saluuni naye nze nonya ya 2,000 kubanga President Museveni yansomesa enkonome amagye gaffe ga uchumi jesi ya uchumi obirecha ne mmotoka y'emiliyoni 6 nze nenkukiriza muntu oli general agenda maaso nga oli mu kutunyonya nti Salimu Sale yali muto nnyo ku General Katumba yali senior kubanga iba mu training okuva Tanzania nga bajja ne bamuli recruiting n'agenda mu nduli omanyi kati Tanzania yali training omujaso officer ovaayo nga ovaayo ndozanga n'okusala bayinga okusala osala n'okusala obayinga anti baba bakushapeninze Eribu batuukayo nga president abatumye Tanzania ogenda ku course abatanzania bagamba mmekuja wingi lakini ndataka kama musini watabacha hapa bikabitegeza chebyo mujja kusigala wano nga mufudde yi nawe eri training osange omugabate emitalo bwegiti emigga ne bagamba ojja kubuukaawo era n'obuuka botabuuka n'ogwayo ng'oli mufu era bw'ove Tanzania ogamba mukama Allah akbar oba ovudde mu Tanzania ne president akimanyi Gita musoko yitisiza kerere gena Tanzania abakwadde punishment Gita yetutegedde yes history omumanyi naye kati from Tudam chief in command I have directed General Mwezi let Gita go to Tanzania and I wanted to get a nyota pips tajikuwa wano yaba akutezaako gendayo bovayo ebintu oyina bingi ebyokwogera that is the history kati gende Tanzania 10 nyota nga nyingira amugufuli bakuwagala era mujasa yayita Tanzania wano vakubano nkoledde kalama simanyi nkoledde wa nkole oyinza okukoyera America n'odanga oli cabbage eno gye balya tamaleza agambye engalabi nakyokuba tokimanyi wali nanti ezo garbage kati omuntu era kyovula bayirimu intake kati intake 1 intake 2 kati intake 2 you have to respect the intake 1 they are senior to you according to intakes kati olaba president Museveni twava munsiko walo first bunch gye bakulizaako ba Salimu Sale general bikibi kyawo mu lubiri kati first bunch second bunch you know respecting oli kati ekiruma abakulu b'amaje nze yali mu first bunch oba second bunch lwaki wa third bunch afuuka brigadier nze nesigala nga ndi major bwe bulumi obuli eri abantu eri balu bibyenjogera wano waliwo abayinza obyogere naye tebasobola batya bagaha Gita ye yesaddaaka nze ndi ntensava bansaddaaka dda kambabulire bwino kati kakati bamaze okuba kabamba bamala okuba kabamba President Museveni bimusobedde tebafunye bye bafunye ku barracks bayingidde kiboga bwe bayingira kiboga gye basibira nga bagamba wano bajja tutegeera nti nga beeyongerayo olunaku lumunja balakago omwami yavuga President Museveni ku gaali achaliwo wali ne mu majje gaffe yalimu naye n'alaba embeera na ali eyo omusajja tumusangeyo ku paaka oba atunda cabbage njamunoonya mbagambe interview him muwulire bwino President Museveni kagaali twi beyongerayo eyo kikamule eyo kinyogoge eyo mu eyo ngome eyo road anti babatuuka mu nsiko strategy ezaaliwo plan mulina okusalako government ogisalako otya emundu muziina ntono misoni ye kabamba eganye amakubo tugatekemu emisalosalo bayimira nga muchanga nga bakunyagako okutema mu ensalosalo mu makubo emigga emitalo kino ekibadde no ku northern bypass bano kukwekalakasa engudo muzisalako already mbamba kati mukaza government zinaitawa mwe muli maje gagwanga saizi no muwali mu jaso ganga izo kutambula maila 5 juzi batambula wano walaba simanyi birembo simanyi kiri baveyo nga ne tebamanyi tebatambula ngako ne kati fe twatambula miles and miles singa bine bigere byogera singa byogera ne muulira kakati engudo bazisazeeko amaje ante Museveni iziniriwero baogole erikodwa ekubo balisemye dole komao kati golowooza nti lolo gitaddawo ekomyawo muvaako mulowooza wako wapi baliddawa biki awalu ambus anti awo tugenda kufuna emmundu fe tuba twetegese dda manya omuyekera waliwo enjalo n'omujasi w'eggwanga juzi walaba okutta abantu mu kibuga bakwata Kyagulanyiwa eruwuuka kati gamaje nga balowooza DPC yamukutte Kyagulanyi bamukutte but because there is a lot of laxity
That's why you see people were died. Kubanga abantu batandikirawo abawagizi booli. Bamukutte lwaki? Kati amagye gakyali wako wapi? Foreign kujja apa muli bameka emundu amasasi gali mwameka otolina amasasi tugende muamula tujjuze ago ge magye geggwanga. Era kiri kye kyatukubisanga abajasi b'obote delaying tactics egi bakolaawo. Nze ngomuyika namaze dokuba road block abikine ngato natemyeko dokugulu nakutu nze ndiye nsumula ngato oyekera onkolo Gita mikwano gyaffe abatula bali ku mukutu the flashlight channel nako olwaleero tuli mu kwogera the root Feb of 2020 naye waliwo Feb 6 eya 1981 lunaku President Museveni yaleka government yobote byonna byali akola mu office gyalimu n'abiteeka wansi n'atandika okulukutunga ku England. President Museveni bali bamwadde trader mukaaga ngazize ngali chief in command yali Minister of Defense by then nizipaakinzaawo kati yazikozesa ate zaaki nze ndowooza kirimu enjo okufuna kategoriyo ffe twamusimira toyi mu nsiko ffe tuleeta ebikookooma ate mu nsiko smartness kyovula mu mujase saa 4 alina okuba smart toyire tulina ogimaala n'obusaa esigala enyirira toyi omukulu mwayezeeyo President yalina akadomola kalita 5 yalina radio ya amanda 2 yali alina kamwasa jjute bwe kati mwasa jjute oyina amatuita otulako ne lyatika yali alina gundi rusejjera canvas kakati this canvas is anti zezali ngato kati zekisezo ne kati bwe ndaba nga atamba toilet ya milioni 7 ne ngamba wali wembera ku ntebe road yawo ne amaziga ne gajja ne ngamba mukama taata yali mukama waffe ne ogezaako okubeka bbayi n'olaba agira bwati ne konfiira noba nti bulletproof abatakulaba oba ndaba nze ne bagamba sino Gita naye nge bamugamba nafandooza tajimanya kumanyiza Gita kubanga kati mwe mumbezezaawo I'm look like that because of you people from foreign country and my comrades who are here. Kubanga mubanama wete mba kunoonya nandi badde nursing kubanga bali banfula feri ya soja ne batamanya quantity yange quality yange jenimu value yange nze Gita na value kye nabagamba nti whenever you keep records oyinza okufuna mu kama ekintu kyakuwamu katuyingire tutugenda babira mu nsiko abaami abo era Gita nga tonagenda kwingira mu nsiko abantu bantu abategeezeza nti kyetuliko kumwe abali Bulaaya temanyi Luganda abamu kumate mwetaaga okumanya bichi mukono byatera okwogera. So for that reason, for the first time we are trying to interact, we are trying to communicate, we are trying to hear out views in different languages because we'd like you also guys to understand his views on the other side of the English language. So for that reason, we shall be mixing the local language and English language. So please, if you feel you're offended in the language we are using, we are sorry for that. But for this time, allow us, because we are mixing, we want everybody to be part of the show. So please keep enjoying. Where you find some mistakes, do not blame anyone. We are trying to express ourselves to you. So Gita is the only soldier who went the bush when you're in P6. 12 years when I was in P6 class. P6. Yeah. And that was his last time to be in class. And so the language is using at the moment, it is the P6 of those days. And I have tried to express myself. I'm trying to pick some hour I can talk, but it's not all the best. With the time I spent in the army, I bought a dictionary. Then I pick some what? That's why I'm trying to express myself to talk English. Now, our viewers who are there, we are talking about today is the public holiday in Uganda People Defense Forces, not in publicly, because public holiday on 26th was the day we capture. We separated the Ugandans from the bad government to the new government. The new government from guerrilla warfare. But the day of today, it is the day when President Museveni is now RO001 General Museveni Kaguta Yowe Tuba Kati awo
The day he left the office of Minister of Defense in the government of Obote, he nominated his people and entered the bush. And entered in the bush. He first attacked Kabamba barracks, which is in the Mubende side there. Then reaching there, he failed to attack that barracks. That is when General Eritumwine, the day he was injured, and as you see his eyes, he has one eye. It's the day he lost. That is a mark which he got from that barracks of Kabamba. Now from there, that is where General Museveni decided to go direct to Chiboga side. When you see map of Uganda, there is a part of Chiboga. It is now a district. Now there, he started rebel activities there. Starting until he got to Luwero, down there, in the Buganda region. Amukulu Gita. Yes, please. Tujja kwa tumikisinga kasavu kanyama. Kati oluzungu tubawadde duba mala. Bakitegedde kye tuliko. Tetwasoma bati. We can. Tuyinza okulya ku mmere. Era n'ennyonyi better anytime kwa mikwano gyaffe bagambye ekitabo tulina okukipublishinga. Era bannaffe twabagambye ekitabo twatandise dde okukiwandiika. Twetaaga history wa Uganda. Byali bitya, ate biri bitya, ate binaaba bitya. Genda maaso. Kakati otalo lutambula kyalamu gumu President Museveni February nga 29 yali atandise okuyingira Buganda. Kati yali azza side z'ekikandwa. You hear the massacre of Chikandwa, where 9 people were massacred by government of Obote troops. Major Chiyongozi now in Gomba was there. Late Ogole was there because we are on task of the government to see that they arrest the rebel leader General Museveni now. Now, Mr. Lutamaguzi yewayo ng'omuzira, is a hero. Waliwo obuzira bw'oyinza okukola n'ofuna omudaali, but is a hero, is a Muganda by origin. Naye yayimirira ng'omusajja n'agamba nze omusajja gwe mubuuza simumanyi. And Museveni was within that premises of the what? Of Mr. Lutamaguzi. Until the government troops of Obote decided to butcher the man, slaughter him because of Museveni. That's why you see in Chikandwa there is that area of Chikandwa yajja ku map because of Lutamaguzi. Okutuwayo obulamu bwe n'asalibwako omutwe, President Museveni asigale nga mulamu. Kyova olaba right now President Museveni is still alive because of Lutamaguzi. And other 8 people on that area were massacred on that day. Okay. Chiza mu lulimi olukinnaasa obulungi. So Lutamaguzi yattibwa ku lwa President Museveni. Omusajja oyo yali muzira. President Museveni omanyi kati mu Luwera alina amaka ge yagendangamu. Kati oyo mwami yali akolako bwa prison. Was a prison warder. Era yine ekibundu kye kya SR. Kati President Museveni yategeera amaka ago n'agendangawo n'agati ye yamanyanga muntu kimuno gwenna otuukirako. Yalina abantu bangi, otuuka e Matugga, otuuka waliwo gundi Magadde, waliwo kyo Mr. Geoffrey Semakula, mwami Kyobe wali essanga, biki kwegamba waliwo amaka gagenda ngabo olabye akyalange wa Senninde. Kati n'amanya nti mwami Senninde Kasangati. Now omwami oyo n'amwagala nnyo n'abanga afuna obumere agiwa abayeekera olwoti obuyobi kati bunaba kuba bunene nnyo. It is part sobanga Kyaligonza yali Namugongo okumpi ne church ye Namugongo. Bafaza Sewanonda be bagezaako okutwalayo obuyambi Getrid Njuba ebazanya party awo. Kakati deni bwe bategera camp ye Namugongo Kyaligonza n'asifutinga n'addawa Egombe n'ajenga eyiye. Ye Kyaligonza atandika ekintu kyenga ye kubanga emundu yalina ezeza amini ze yakweka zize teziri kuziri 27. Now Lutamaguzi yeewaayo n'agamba no omusajja simumanyi. Bagamba ine baganda no batugambi wano maka wabeera kubanga nabe balina intelligence ngabo labe yakandiho. Ne bagamba tunoonya gundi twamulabyeko wali kati nabali ba intelligence. Yes, Museveni yaliwo on that very day. Yeye yaliwo awo ne yekweka mufumbiro somewhere.
nekutone bagamba ba yekweka mu kibanyi ku kibanyi kya mbidde ez'akayinja n'alinnyeyo n'abeeranga bajja nga n'enkwale bwepuluka bweti ayinza okuvayo n'agwa ebintu byakuseka naye nga byali bya nnako omuntu okufa amanyi obuyeekera it is not a joke era omuntu bagamba nti zengenze mu nsiko that's why abantu kati bannayuganda Kyagulanyi tugende tukuba omusajja mugenda mukubisa butidda abantu bajja kufiira bwerere tugende mu kkooti muteese omulamuzi agambe obululu president abantu bademandinga Victoria yaabwe bademandinga but the issue is not to go to the bush ate kati wakyalina nsiko nze mpiteyo mu luwero ndaba factory biki kyoliko mukulu Gita naawe ovumirira ekigambo ky'okulwana nze manyi ensiko bwe leka nkubuulire nze banzija mu ssomero ne bannange baafa ne baganda bange baafa awo baasala abantu 9 lwaki batugambye President Museveni abeera mu kitundu kino mu luweero tuli wano ku TV njagala okuba omulanga wano nti eyali mayumba 10 wobote aje omanye ekiseera kye bataddewo amateeka ennyumba 10 mayumba 10 ennyumba 10 omanye abantu bano UPC ng'ekitaddewo lwaki ani atalabika oyo muyeekera oira ani atalabika oyo muyeekera bamayumba 10 beruwero bonna chwe enkumbi z'abalya lwaki mwe mubuulira obote nti Museveni ali wano buuza akugamba ani amaye ennyumba y'amayumba 10 ojasanga bamulekwa ojasanga namwandu abazadde bonna baafa lwaki Sebirumbi Haji Sebirumbi wamuwireyo mu Luwero bamutira wali Luzira nkutwalawo ne gamba amapaapaali ago galaba n'entana omuntu bamuse n'asidi ne bayiwako obusungu obwo bwaki yali akolera government nga bulaba balamu nga bulaba bebekulu those are youth wingers of NRM on my side nze yali omuyekera those are youth wingers if tomorrow things are changed they are going to suffer yes even now they are hating them. The public is trying to hate. No, they hate them because what they are doing. Kati furu figo kuzaala omwana nti this is Museveni. Fetu andi badi twaza daba Museveni. Kwa ye batwaza. Zene mbanda bangaroza kusanga Museveni. But it is my chief in command. Nesa zinachali mukama awo. Is the president of Uganda. Nange mukama wange. He has another post chief in command. I have a number of the army, RA, resistance officer or soldier. Not UPDF. There is difference between UPDF and RA. Kakati goliwa RA. Resistance army. I'm a rebel from President Museveni. I'm still a rebel. Ochali muntu we. Resistance army means what? Someone who's army from the bush. Paka webanampe namba ya UPDF. People's army. Kakato China namba ye. RA resistance army. That's why even I'm talking here. I'm still resisting. I'm criticizing. Open criticism what you taught him in the bush if it were tulanga once we meet the president bamuleta akatebe ka mama sajute na kakati mkuja akamboze President Museveni sawa zino singa kakosa kigambo singa kwa ekikyenda be sawa zino gwe ng'omuntu mukulu Gita government oze kutwala mu level ki ekutwalanga mu yeekera ekutwalanga ame wa Museveni. I'm a soldier of UPDF. But I can oppose. How? The number which I have is still a Bushwo number. Because UPDF it is just on structure. As you see, Kenya People Defense, Tanzania People Defense. But Omanyi, let me tell you. There is the same thing which you can go to President Museveni and you tell him and he agree. Whenever you know that he has people there who can advise him. If things are going wrong, then they collect. Now on my side, me Gita, I'm still even the confidence which I have. It is because they trained me labor activities. So kati esawa zino chali muko oluyekera sika kasanga ntwamba government. Toka kasa totibwa ize nyanyanya abulatimu ane mayita amale mirundi ebintu ebimu ayita kungulu n'ayita bwati batugamba mu nsiko buli muntu muddugavu gwe musanga munyanya era twabatta
but into agenda kusanga pozi tuta abantu because we now for nothing. What is the problem? But because amajege twaye tulwanyisa President Museveni agenda munsiko kulwanyisa omuntu ogwo si majege agwanga yalwanyisa ki muntu omu Obote Militoni Obote oira kakati nze nga sina kufuna namba ya People's Army nino okuba ne confidence nino okuogera nze siri byekwanso wa UPDF there is a brigade ya byekwanso zeya siri ne bino byenjogera siri bya UPDF. I'm talking the history of Uganda and I have a mandate as a Ugandan to talk whatever I know. Freedom of speech. Freedom of speech. And especially in educating them. Ebyo na president yabitugamba munsiko. Open criticism, corruption, tribalism, to criticize whatever you see. If it is somebody going astray, you criticize. And correct the system. Ati byenjogera in history. Nze batusomesa political science munsiko. Netuvayo nga tulina degree. Chapters zonna twazisoma. Nankati babatikira. President Museveni nga atuyigirizaawo. Ba Major General Kayanja. Ba papisi bafudde nyo kasirye gundi yafa Katerega. Mushambi yafa. Diba Sentongo. Mwalabye mu katambi kange kali akabaana abato. Olaba ono omwami abadde abuuza Abdallah can you remove the magazine? Jako magazine. Omwana w'emyaka 5 mwamulabye mu katambi. Now afande Diba Sentongo was a PC. You see? Be bantu betu China oba political men. Abensko akubulira ekintu nokiza. Gomanyi nti munsiko batugamba ndi a spade is a spoon. No gamba a spade is a spoon. Naye ejiko eryamme. No. Please. Nitugenda nga tulabuka ekitiyo spade. Era twapinga ntugamba no afandi you are telling all lies no. Ngaba tusigale ku mulamwa guli ogwa siasa ogwenara tulime kulabuka tukyaliko enfufu ku maaso netugamba no afandi you are telling lies. A spade is a property which is what ekolebwa kukuzimba. A spoon erya mmere bwe banga tanso okulabuka netwebaka wansi ne batulya kiboko odda buto olwokula kakati ebiseera bitwalina ba political commissar aboogera ekintu Serwanga Dewusi yafa Katerega yafa Diba Sentongo yoyo ate njagala kumubuuza oyo omwana aliriddawa kubanga abantu balowooza twogera bya bulimba oyo omwana abudala walaba walinga atudde please remove your magazine kati za kakatambi ne omuntu omukulu yakampa yafa nangamba Gita tereka akantu akamaaso kajja kuyamba kati ensi yonna yalabye that in the bush where kadogozi holiday kati President Museveni kusazino nabagambe ekintu kyayinza okunyamba nampa mu government ye to be an advisor on welfare sibanja Jeno Muwozi sibanja Mbadi sibanja Fande Kaine Rugaba sibanja Nalweiso yalimba president yamu nangamba daye migaddoli me yenga tagenda kulima azimbye kalina wali ye mukono sente azijja omusala gwe Nalweiso aina kala tugende tawali etawawe mukono norage agala gisulamu nga akaddiye neka kati Nalweiso ababeredde kibannange buli muntu yekokola nimulana bavetani bennakaseke Luwero Kikamulo Bukalabi kyamusisi wonna bakaba walona muzeeru yakyana nakaseke namugamba omanyi muzeeru muwala wange Nalweiso where are you come nyedenda atoyo mubi nyonyo Nalweiso what's the problem amuzeeru abo bamanyabo abamu banywa enjaga wa muzeeru bogere kintu kimu mulalu treason bwayita afande kandiho that is treason. Oh, treason, okay. Chirumira tebandi muse. Muzeeyi yagamuleeta omwana namulabye ku TV ayogera point. Police eri muki enguzi mumulete. Anti muzeeyi yali ya chapati emu yayende ali mu court. Omanyi muzeeyi kya court akitegera. Court, okay. Chirumira bamukubali basta tata. Ne balimba president yabamukubaba Congo. Congo wa. Abantu bava Congo baje bate Chirumira. Izi Chirumire Kongoli. Ate yakolayo che Congo. Wikini nseyeri kati nze Gita ebintu byenjogera njala president bwe balabanga byenjogera si bituufu ayiteba general basatu afane David Muwozi tukuze wamu wali mu 45 battalion 10 gye wava gwe nofunaka abakwatako ne bakusindika ejinja kadeti afande Mbadi wali kopole ekawe wetango instructor by chance wayingira amajengo osomye nogenda Sandust holiday you are general there but I'm senior to you afande Musanyufu
wamala ka date wano nobera ADC wani wa mugisa muntu bova onongera same you are now referent general afande kaine Rugaba there is no problem about the first son I don't mind about you kubanga level gituukako osomye course za America wa that is your chance the sina problem nawe naye waliwo omwana yakuwerekera ngango osoma wali wamanje wali ku parent kasole wali olabe cross country buli walabye mu katambi nga mwe bamutwalira musajja watu omwana ali ku luguudo 15 years not getting salary akabe erinnya lyo General Kaine Rugaba you are not seen waliwo n'abalala owulira nze kinuma kiri kimu olunaku luno President Museveni wagenda munsiko to bring peace abantu bali battibwa abantu there is some change naye abamu tebali mu ggwanga bali bweru they are crying about the regime gwe President Museveni oyinza okuba you are bit okay nga gwe bwolaba you okay yes naye abantu bo kati nalwayisawo state house yagifuula nti yo state house ebaddemu Obote ebaddemu Binayisa ebadde bobuuza ba secretary b'Obote toyinza okubalaba bobuuza secretary ba Binayisa tobalaba bobuuza abaamini toyinza kulaba enepa genda wali ebombo abanubi bali wali town yone yali yabo kati bocha gonja genda kwani Binayisa abani b'Obote tuke guru eyo toyinza kulaba n'omujasi w'amini w'Obote now afana lweso nze sina buzibu nayo walimba president lwasooka yamugamba nti nno nava mu komera n'embula go wazija mu safe house ate nkubanja I want you to show me my letter which released him from safe house because you came and nonzijayo you collect me there ndio twala wa president wantwala mukachiko president ke yateekawo kubye nalo panze atasoma geno ne batuula because of Gita kakati Gita yeah afande nalwesa achali watachali mulamu yeah asobolo uno mchalo eno chano yafajiraba chenjala kugeno nalweso kishimu soko musabe bintu byo mugambe nalweso kusabe ekintu kimu afande nalweso kwa muchala mukuru afande nalweso kusabe ekintu kimu okujjako nga mu planninga kunsiba kubanga mwe ekyo kusiba mukirabanga omuzanyo but remember that bwe bucha sibwe buziba you can arrest Gita but remember Gita me I'm Gita alone as you see me but right now there is about 1,000 Gitas in UPDF because what I'm talking and what I'm criticizing there are many there even brigadier even colonel even bagana kwabika timing bombs they are there timing bombs they are cutting our Gita President Museveni nalweiso jeno nalweiso mugambe ebintu byo Proscovia nalweiso ngagwe bwotukira president kubanga munayi wali woyita era muwala wange nalweso first come nayenga mukadde omukyala akola amuyita muwala we yamutuusa nalweso wali omulaba wali ebombo wali nga akusaba n'omutwalo ng'akyakwira bawala ba women wing nalweso zaavuddewa okuva etwawamba esasi ndozo yakoma kuli kuba munsiko yali alikubyewa kati ebyo ebituluma nze nkusaba ogambe president muntu ogu mugambe Gita yakumitinga yes boboto ina bukakafunga gwa fanina lweso banga wagana okuntuusa nze nesala amagezi gange Amiria nangamba mbuno wagamba nti nno nze nafa navuba mukomera n'enfa buuza afande embadi ne afande embadi yali abuusabuusa ne yansanga nangamba Gita nze fayiro nagigwako banje ebintu byo naye sinza kuzzaayo manyi president bamutya ojja kugenda walibe ekisusu president akusiba kati nze njala president ampite ne ateekawo ne ba general nga basatu nze njogere point zange bwe banga zizimba amaje oba tezigazimba nze Gita temujja kundabako mwe mwansula ne waliwo abayinza okunnonda ennaku zino abantu balonda gwosuula paapaali waline waliwo abalonda ate naali epaapaali n'olwekyo olunaku lwaleero bannayuganda President Museveni yagenda mu nsiko abantu 8 ne basigala emitwalo 8 basigaye Luweero nga mirambo bwe bwanga bwe mulaba ennaku z'omwezi nga it was because of the results of election the election was rigged that was the outcome of that wrangles today it is a public holiday in UPDF era bamulabanga abajasi nga bali obeera sema balonda kasasiro muleme okulowooza nti bakuse kawunga it is a sign of President Museveni to leave the barracks to leave the Ministry of Defense and decided to go in the bush war okay that is the day of today
Okay, kakati n'olwensonga emikwano gyaffe mutuukiza olunaku olwaleero tuwummulemuko tubadde tugezako okugika olunaku President Museveni lwe yayingira ensiko ennaku z'omwezi nga 6 Ogwokubiri 1980 mugumu. Kakati n'olwensonga eno history natumuleeta kuba nti no Gita ye muntu amanyi okutuwa updates and those kind of history that can make things move. So kakati n'olwensonga olunaku olwaleero mutuukize tukome wano tutumiddeko mikwano gyaffe abali ebula abali mu Uganda n'okutereeza wamu era nkyabeebaza mbebaliza ddala mwebale mwabasindiseeko obuyambi eri Gita abomutuuseeko ate n'ebyabadde ndukusa byonna abifunye. So kakati mbabaza mbebaliza ddala kakati n'olwensonga olunaku olwaleero ngenda basaba tukkiriziganye tubeere balamu mubere balamu. COVID-19 akyaliyo mwekumire ddala. Amin company please mugikyalire etunda ebintu ebikozeseddwako ate nabusobola okutunda ebintu byo. So mwebale dda mwekume ku mukutu gwaffe. Katukomewo ne episode 2 omukamange mubezi waffe ejja batuukako. Mwatugambe episode tuziwe amanya. Episode eno y'olwaleero eri namba 4. Atakumina mpera batukumire mubere